Mu kitundu kyaffe ekyomunaana twalese bba Ssenga wa Pawulo amugamba nga bwe yandiyise ekyalo kyonna. Kino nno kye kitundu kyaffe eky'omwenda nga kigenda bwe kiti. Buli yawulira Pawulo bw'agenda e Bulaaya yaddukanga za mbwa ate rajja amwerabireko. Yerooza bwe yatuuka n'ayita Pawulo nti, "Baze, jangu nkulereko." Yee! Omwami munnange ondekawo. Mu butuufu buli muntu yenna yayagala nnyo okukwata ku Pawulo, oba okumulera oba okumukwatako mu ngalo, nga kye baagala kwe kulabira ddala oba Pawulo yali akyali muntu nga bo, oba yali afuuse omuntu omulala okuva lwe yali agenda e Buzungu. Ate abamu baatandika okumusibirira. Yeseffolooza bwe yeekwatakwata, omulamazi n'amusibirira omukalo gw'ennyama y'embogo. Era bwe yali amusibirira n'amulaamiriza nti, "Muzzukulu, guno olisekulirangamu ebinyeebwa ng'otuuse eyo." Looza ye yamuwaayo eggi limu lye yajja ku magye agaali gaakamaamirwa okumala ennaku 3. Kolombani yamuwaayo Simooni yakweguliramu kagaati ng'atuuse eyo gye balya ebikalu bitaaka. Nkubuulidde, Pawulo yagenda okukyaluka nga kyatafunye, mpozzi nga ku kyalo tekiriiko bubeezi. Yali tannasitula kudda wa kitaawe, Ssengaawe yamusuubiza ebigambo n'essaala. Yamukuutira okulowoozanga ku bazadde be era ne ku baganda be ng'ali eyo ebweru, era ne bw'alikomawo. Yamukuutira obutawasa mazike, kubanga ku kyalo ekyo ekyewaabwe kwaliko omuwala Nalwanga gwe yali amusaanyiza. Omuwala ono yali wa kisa, ng'amanyi nnyo okukola emirimu, ate nga muwulize, era nga waggonjebwa. Awo we yaggyirayo entugga n'agimunaanika ku mukono gwe ogwa kkono. Eyo yali yakumuwanga mikisa. Ate n'amuwa akasigo akaddugavu bezzigizigi, n'amukuutira okukatungira mu mpale, mbunga olwo lwalisobola okuvuganya ne bakalimagezi bakyeruppe. Yamuwerekeza emizimu gy'abajjajjaabe bonna nti, "Emizimu gy'abajjajjaabo bonna gikuwerekere osinga Abazungu bonna." Pawulo ng'anaasitulanga enkya yasula emmeeme emuwoleza. Yagiranga ne yeebuuza nti, "Ennyonyi nayo yalinga bbaasi?" Emizimu gy'abajjajjaawo bonna gikuwerekere osinga Abazungu bonna. Ye waabwe Buyonje yeetikkanga abasaabaze ne batuula ne ku bannaabwe. E Bungereza nayo yali eriyo ettaka ng'ewaabwe wa binoga. Abantu b'e Bungereza ddala baali tebalya bantu. Alifunayo ku muwala omuzungu? Yaabaffe emyaka egyo gyonna aligimalako ng'ayogera lufuutifuuti. Yalitegeera ng'Abazungu be boogera? Nandiki Abazungu bonna boogerera mu nnyindo nga Dr. Roberts eyabasomesanga biology mu siniya. Bw'alikomawo aliba akyamanya olulimi lwe? Yaabaffe luliba lukyamugasa ki? Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'omwenda. Tusisinkana ate mu kitundu eky'ekkumi.